Mu mawulire agakagwawo, breaking news, Chairman Nyanzi Motu wa watu era nga yakulira kunga mu kibiina ekya National Unity Platform wetwogerera bamaze okubanga bamuwamba emmotoka etategerekese ebaddemu abasajja aba UPDF abamu nga bali mu byambalo abamu nga bali mu leeya. Wetwogerera Chairman Nyanzi bamaze okubanga bamuwamba era ekifo kyatwaliddwamu tekinnaba kubanga kitegerekeka. Wakayita ennaku ntono nnyo mwalabye NUP parade ey'aba foot soldiers gye baparedinga ku lunaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 ku lunaku olw'amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano nno bakikolanga surprise era ne bagamba twagala ku surprisinga president waffe tubeere nga ate tumukolera olunaku olw'amazaalibwa. Kakati parade eyo balabibwako nga bayimba obuyimba era nga Chairman Nyanzi Motu wa watu akulira kunga mu kibiina ekya National Unity Platform yalabwako nga yakomandinga era nga yaduumira parade eyo nga bayimba ennyimba ezaali zisusuuta n'okulaga omukwano eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu mu magye ne bavaayo ne batandika okwogera ebigambo ebitiisatiisa era wetwogerera olunaku olwajjo twakuwadde amawulire ng'abamu ku ba foot soldiers abaali mu parade eyo nga kuliko Kinobe Rashid, ono naye yawambibwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno gwennyini guzaali ssaawa nga 4 baamujja mu bitundu by'e Nansana. Emmotoka ekika kya drone eyamuwamba eyo twagikuwadde ennamba bw'obanga obadde otugoberera amawulire gano twagakuwadde gwe wenna atambula naffe kankakasa byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kigambibwa nti Kinobe Rashid yawambibwa ku Mande ng'ennaku z'omwezi 10 essaawa zaalinga 4 ez'ekiro baamujja Nansana gy'asula. Drone ennamba UBB 178N ye yamutwala. Waayita ennaku ntono nnyo lunaku olwajjo amanyiddwa nga Kiyemba Sharif, ono naye yawambibwa oba yawambiddwa abasajja ab'amagye nga kuliko n'ababadde mu ngoye ezaaleeya era nga bano babadde mu kamotoka era akataategerekese baamugje ku mini price mu kibuga Kampala. Era kigambibwa okuba nti bano bali ku kitongole ekya CMI oba criminal ekitongole ekya CMI bateeberezebwa okuba nga gye bali wetwogerera mu mbeera ey'obumenyi bw'amateeka. Kakati olunaku olwaleero ate emboozi ekyuse akatambi kakyukidde. Motu wa watu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi Ssentamu era ng'ono yakulira kunga mu kibiina ekya National Unity Platform nga bwe nkugambye. Wetwogerera ng'amawulire gafulumye nga gatulaga nti Chairman Nyanzi wetwogerera amaze okuba nga awambibwa era naye yennyini ekifo gy'atwaliddwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka wabula nga bamuwambye mu mpamba etiisa. Abasajja abamu nga bali mu military uniforms abalala nga bali mu leeya bamusazeeko mu kifo wagambibwa okuba nti waabadde era abasajja ne bategeeza nti gy'atwaliddwa tebannaba kuba nga bategeererayo yadde eddakiika n'emu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agenda ku mikutu gye egya social media naye n'akonfaminga n'ategeeza message gy'ataddeyo gye ngenda okukusomera. Agambye bw'ati: Our comrade and head of mobilization for the National Unity Platform, Comrade Nyanzi Freddy Ssentamu, has been abducted by heavily armed men and taken away in a drone to an unknown destination. He has been abducted on gunpoint from a Kubiri roundabout. Kakati n'owulira firimu. Okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti aduumira era akulira kunga mu kibiina ekya National Unity Platform munnaffe amanyiddwa nga Nyanzi Freddy Ssentamu bamuwambye era nga abasajja bamuwambye babadde balina ebyokulwanyisa, babadde basajja nga bakambwe newankubadde abamu babadde muleeya era bamutwalidde mu mmotoka kika kya drone mwe bamutwalidde. Wabula kigambibwa okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti newankubadde tetunnategeera we bamututte wabula tutegedde nti abamuwambye babadde basajja b'amagye era bamusanze ku roundabout ey'okubiri. Ono bamusazeeko bamuwambidde ku mudumu gwa mmundu bamukase okukola bye baagala paka we bamukutte ne bamujja mu motoka mwabadde ne bamuteeka mu drone gye babadde batambuliramu era ng'ali ku mudumu gwa mmundu oba kye tuyita gun point. Kakati His Excellency n'amuzika ng'agamba the criminal regime is on rampage but we are not intimidated. Jjukira bino byonna bigenda mu maaso nga Dr. Kizza Besigye akyali luzira era embeera gy'alimu batugamba etiisa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde yakava ku kitebe ekya National Unity Platform gy'abadde ne meeting oba ne press conference wamu n'abakulembeze abalala okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. Tewayise yadde eddakiika ng'ate amawulire gajja nga gatulaga nti Chairman Nyanzi mukulu we Motu wa watu ate nga yaduumira ensonga ya kunga mu kibiina ekya National Unity Platform bamaze okuba nga naye bamulyawo drone ennamba yo tetegeerekese
ziri ezawambye bali twazikugambye gwa zatugoberera ezo zo zategerekese. Kakati wetwogerera bawambye omulala Chairman Nyanzi amaze okubanga atwalibwa, wetwogerera ng'ekifo gy'atwaliddwa tekinnaba kubeera nga kitegerekeka, wabula nkugambye bamujje ku roundabout ey'okubiri era nga gye bamututte tewannaba kubanga bategerekeka. Kigambibwa nti ono bamuwambidde ku mudumu gwa mmundu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatutegeezezza nti ku mudumu ogw'emmundu mu mbeera ey'okukakibwa bamukase n'ava mu mmotoka mwabadde ne bamussa mu drone yaabwe gye babadde batambuliramu era ng'abagibaddemu basajja b'amagye bateeberezebwa okuba aba SFC, bateeberezebwa okuba aba ISO, wabula nga babadde n'emigemera wala. Bamutegeezeza nti sebo ku Gun Point va mwaka akamotoka mwoli tukwagala mweno drone tukutwala. Kakati no gwampuliriza ojja kwongera okubanga ogenda maaso n'okugoberera omukutu guno. Bino byonna tujja bikutusangako, tugenda kugezako okulondoola embeera nga bw'enaatambula. Gwanaatambula naffe ku mukutu guno embeera ojja kwogera ogenda maaso n'okubeera ng'ogifuna. Leader of opposition Joel Ssenyonyi naye avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe era naye n'akakasa n'agamba news just indicates that Chairman Nyanzi Fred Ssentamu, the NUP head of mobilization, has been abducted by gun-wielding men in plain clothes. Uliriza nti abawambye Chairman Nyanzi Joel Ssenyonyi ategeeza nti tubadde twakamaliriza meeting yaffe ku headquarters z'ekibiina ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Jjukira nkugambye meeting ebaddemu abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo, wabaddeyo aba ANT Mugisha Muntu n'abalala n'abamu ku bakulembeze mu bibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya ku nsonga za Besigye. Kakati bwe twogerera wabaddewo akayita akabanga katono gwe naatugoberera agamawulire gabadde live ku mukutu egya Red Zone Media egy'enjawulo ku Facebook, YouTube n'emikutu emirala nga TikTok tubadde tubikuwadde. Nkakasa obanga obadde otugoberera obifunye bulungi. Kakati meeting eyo egambibwa okuba nti ebadde yakaggwa wayise eddakiika ntono nnyo ate amawulire ne gajja nga galaga nti ate Chairman Nyanzi tewaliiwo n'omu ategeddewa we bamututte, wabula abasajja abali muleeya ng'ate b'amagye bamaze okubeera nga bamuwamba era ne bamulyawo. Ekifo kye bamututtemu tetunnaba kubanga tukitegeera. Bwe tuvuddeko awo ne twebuuza ku David Lewis Rubongoya, ono nga Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform, era naye n'akonfaminga n'atutegeeza nti ebyaddala Chairman Nyanzi Fred Ssentamu akulira kunga mu kibiina ekya National Unity Platform abasajja bamaze okubanga bamulyawo era gye bamututte ekituufu kiri nti tetunnaba kubeera nga tutegeerayo. Kakati gwampuliriza sigala ku mukutu guno ogwa Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinziira okubeera nga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula okuva mu nsonda ez'enjawulo, ogenda kubanga byonna obifuna okuviira ddala gye bigenda okubanga ate biggwera. Kakati tugenda gezaako okunoonyereza okulaba Chairman Nyanzi bamututtewa, kubanga ba foot soldiers bali ababiri okuli Sharif Kalanzi n'okuli Kinobe bo twategedde wa gye bali, at least bali ku headquarters eza CMI. Kakati na bano ne Chairman Nyanzi mu ddakiika ezitali nnyingi tujja kuba tukomawo tubeere nga ate tukutegeeza. Kakati wuliriza mu mawulire agakagwawo gano ngenda kujja nnyongera okubanga nga kakasa Alex Waiswa Mufumbiro naye yandibanga y'omu ku abo abawambiddwa. Ago kamala okuganoonyereza, kamala okulaba nga nfuna abakamera batuuke ku ground tulabe gano nago nzije mbere nga kutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa